Stabua Natoolo chimanyi yakola eddwaliro. Very. Because you are hard working by the way. Stana Medical Center. I did his side eyo ya Ntebe road out. Ali so hard working. Now, waliwo emboozi muganda waffe bamuyita Farouk owa Gospel Media, Gospel Live yakola emboozi agenda na investigating waliwo emboozi y'omuwala taata we yamufunisa olubuto. What an abomination. Taata we nafunisa akaana olubuto. It was a very hurting story. Stupid guys. They are so stupid. They need to be castrated. People like them. By the way, singa president. You castrate them and in the open. Castrating. Oba ino mukole ekintu na living amunsi nga is a living shame. Abantu basana death penalty. Anti wafoba tetuta. Oba muonyeza. Ne waliwo omuntu alina okulivinga with a shame in the world. Buli omunga ati mbwe castrating omuntu bwatyo nga bimulumoloza bamunga bamusazeko aizulu. Omusala ka aizulu zonna. Amuli abasajja bambinga oba balumira moyo oba tushite tosa kufunyisa actually mwana wo kwebaka ku mwana wo. It's too much. So Stana Medical Hospital ya mchalo ono yevuddeyo negamba they felt touched. Stabua Natoolo era atwebaza okuba nti yateekawo eddwaliro. Yes, abalabo nanga tebannavaayo ye yabambi yavuddeyo n'agamba agenda kulabirira omwana ono paka bwana azaala and inshallah ngazadde bulungi inshallah alabirira omwana ajja mulabirira kakunyumira okwogera ajja mulabirira mu foundation ayina Stabua Natoolo Foundation era ayina abaana bangi nnyo. So it's so unfortunate, but at least thanks to the music industry we still have souls like Stabua Natoolo at like Stan. Spice Dana naye nalabya ina gwayambo owekituli ku mutima mugende ku page naye muyambe. So this is Stabua Natoolo with this generous act ku ddwaliro lye agenda kuyamba ono omwana yakwatiddwa taata we namufunisa olubuto until she delivers. Nalabye ka video ne kankwatako nnyo ng'omukyala agamba omwana yafunye olubuto. Wuno si ono gwalabe mu video. Yoyo yennyini ate ng'olubuto lwa taata. Omwana yafunye olubuto omuto wa myaka 10 yoyo 13. Oyo mu buli ngeri omwana oyo aba wakola ki wakulongoosa tasobola kuzaala ate omukyala nga talina wadde olwago olwataano. Nga nze nga bwe nnyina eddwaliro wakirika muyite tumuyambeko omwana natandike wano antinento abasawo babeere nga bamwekebejja mpaka wanaatuukira okuzaala era tumukolereko wano ku Stana Medical Center kuba obwo obusobozi mbulina badokita mbalina ne theatre weeri. Nengamba nange wakirika nkole ekyo okuyimba gwe mulimu gwange omukulu gwe guzaala byonna gwe gumama gw'ebintu byange byonna. Ndi muyimbi nnyo kyegera nze saagala nnyo ne Katonda mbeera musaba antaasa okunafuizibwa okitegeera. Yes, ekyo kyekimpaliriza okukola ennyo tinsobola ositandinga nga balala bonna bakoze eki bavuddewo. Abasawo bagenda kutunnyonnyola bye bagenda omukebera okumukeberanga mpaka wanaatuukira okuzaala era okuzaala bwe kunaaba kutuuse ajje wano bamugyemu omwana. N'ekirala nga nkyayogera nnyinza okyerabira nti abantu mwe abatulaba kati tugeze nga ffe abalina amalwaliro ebiseera ebisinga omuntu okola eddwaliro okusinga kubeera kuyamba abantu. Kati nti ng'omuntu alabye omukyalo ono talina kyalina ono omwana yeetaaga buli kimu. Yeetaaga sente. Yes, nze mulabye maama talina wadde kintu n'ekimu. Omwana yeetaagira ddala ebintu byonna byonna ebyetaagisa omukyala ali olubuto n'ebyetaagisa omukyala agenda okuzaala bebi. Kyova olaba nasazeewo ne ngamba omukyala oyo nalabye talina ssimu ng'ennamba ya ssimu agaba ya muntu tugenda mufunirayo akasimu abeere nako ku abantu kwe banaamuwulizanga naffe ffennyini naye ng'okusingira ddala nti nsaba abantu abatulaba twetaaga obuyambi obw'omukyalo ono n'omwana ono. Ennamba agenda gibawa tugenda kusazisa ennamba omukyalo oyo agaba ennamba ya ssimu ye.
Okay, there you go. It is so sad. Tash, we tubadde mu mbozi eno. Tubadde ne debate wano. Actually, this is why I want you abali ku social media to interact. Give us your opinion. Tubadde tulowooza me. Embeera ngeno government esobola oyisa etteeka ti omwana ng'ono nti taata we yakutte nga bakuwa ebbeetu abortinga omwana ono nga kyali you healthily abort nga si musango. Actually mubamu situations ezibamu nakubadde Katonda takikiriza naye ekyo ne mubamu ekintu ekituukawo n'ogamba ddala ozaale muganda wo ozaale muganda because at the end of the day n'omwana ono agenda beera ne psychological trauma the rest of his life. Bw'anaamubuuza nti who is your dad ye taata wange ye kitaawo, that how is he going to grow up? How is he going to live in this world? He's going to be stigmatized. Chiche kisiraani. You know, that kind of talk. But why would you do that? He's going to be... So I think the other option I would really ask for, bw'amuzala adopting bamuwe kati waliwo n'ogamba first of all omutadde ku nsoma z'omuteeka ko ate bamu adopting zakuze takulaba maybe omuwa ekika sikumuwa maybe baba strangers munemu abantu abagumba munemu abantu abayine ekika omutasa akukuliza mwana wo nga gwe mama mama abamama munagamala okumuzaala ne bamujjukiza that experience asigala ye mama we waliwo abantu be adopting there are people nga oli mugumba harwa nabo baganayenza lono mwana naye wabanga oli amututte with the whole heart waliwo abazungu babikola babikola oli namuzaalira omwana namulabirira but growing up not I just nafuna mama omulala ne taata omulala nakola omwana waba mazozaalibwa okuzaalibwa si musango talina musango omukimu omwana talina musango at all lwakuba nti bambi omwana ono owobuwala azadde omwana ono kyo kijja kuba kimuto kya ringa oli omwana nazaalira kitange kati nonze omwana nze kyemmanyi omukazi actually nze mu byonna my empathy okusasira kwange sympathy kuli nnyo ku mwana because ono ne bwe kikuluma ennyo otuuka n'okimanya you grow up bagwe maama we because we are innocent you outgrow it but this boy he's going to grow up 2 years 3 years 4 years 6 years atandika okutegeera bamugambe mami where is daddy oba wabeewo olugambo luyite your dad is daddy n'abitegeera until his death he's always going to wish he was not born. Naye nga tusaba buli muntu yenna wooli bambi ebikolwa ebyo bibi sinda kyakuba nti ono yarapinze muwala we rape or defilement is at not any degree is bad. Kale tugenda kuba tusiibula Mbazira Tone akoze charity I see charity addiza abasiraamu okusiibula kye bayita futari akute na wabasiraamu amayimbunze summa tanakuwa futari ate summa futari katuve wano ekitegeeza simu ku mobile money kweri futari ogiyisa ku mobile money nkimanya tulaba ndakasangako ka message akuwaye akakadde iyo mwana abusobola nawo Mbazira Tone futari netugenda tulya gundi ngena kutandika omukubiranga nga netagayo kafutali wali wa gundi wa bamuseera kakadde wali omumanyi